Open Media. Ensonga nfo ky'okugwa obulungi tebaba bampeeko bannamulira musango osaba otya ku bintu byaki nga bakwata bataayiza nga bakuba bennyini olukiiko lw'ekikaawo bennyini bebakulu baki nga bagunda bakuba kugambye bwe bakola buli ekisoboka nefuna damage mulaba bye mwankola nenga nayogererawa nayolereza nigwe nandiwolerezaako ye taate yafa ngamba izero kambaleke n'omukazi nkugambye bamala okunkuba abo boolabaawo sebo nze ndi muwulu bamala okunkuba ngenda kwesimbawo bwakiyamaani nesimbawo bwakiyamaani oba bya bulimba buuyo mukadde wange mubuuze mukazi wange yafunira lubuto mu nju nkubuuza kakati abo bongamba njogere nabo nina obusungu niwe obululwa bino ebiriwo tugatte kino kiveewo twera tunuulire naye obulumi bwe mbalinako muli babi kuba ne bato bange bonna mwabakonya ebyo bisinze okunyiwa naye nze nvuddeyo teri mirembe tewali naye nga bagamba tujja kuddayo twegayirire mu bulumi tetujja kudda tetujja wammwe sebo wano woolaba embeera wemala otutabukako lwaki batukalakasa ebbanga eryo batuleetamu olutalo ngu ono ye maama naye nga tambuuza gundi oli maama nga gano maka omuliro gwatumbuka wano maama nazaako emiki emyaka 8 ewaggwa ntudde omwo mu nju nali nzize ekima amazzi nentuulamu omwo abasajja n'abakazi ne bayitawo ne bagamba naye terulaga yafa tazadde ku mwana wakiri yandize wano n'akuuma ekiki ekifaananyi kino nze ndi mu nju nkoze eki kati muli kutugamba nti tubeere bumu tugatte nnyo era tubikiriza naye bambi mutuweeyi muliddeko naye nga wali ozadde ku baana nze ninayo omwana neera n'omwana omukazi embeera yajjawo yamutwala era tenga kanyoomo nga bitewali era kyenkana faida sikola ki sirina kati gwe musajja olina mukazi wo weesimbawo gwe abeera akubalamu amagezi abo migo gye bakola ki naye nga nagera ne mukazi wange nga ndina muzadde bulungi kati buli lwemba tunuulidde ebirungi byanfiirije emyaka 19 ntuuyana n'okutuuyana nzeka n'ogamba oba banjuwako mazzi afande ne bwagira tosikula okuba saluti oyo namugamba nti newampa mukazi we simulinaako nnyo mugaso kuba olw'ensonga kyetaaga n'ogenda mu lutalo ng'ogenda kuba kuwangula naye ate kati gwe bakuwangula olubeera oli mukubi mutuufu wabikonkola yafa nga ndi muto yafa mu 2000 nga nina emyaka 16 nenzija neyongerayimu okusoma wenkuliriramu awo nenzija mpumula bagenda okunkuba mu myaka egyo yali 2 tata afa 2 bano bagenda okunkuba nga nina emyaka 22 mu mwaka gwa 2006 tata nga afudde wano mpale neyongeddeyo emyaka mpasiza nzadde ne kuki ne banyimiriza kati kyembuuza wawasiza wano nawasiza wano mukazi wange nga maama ali wano wetwamaliriza okubeera wano ne tuvaawo nga embeera tugiyiiza ne tudda wetwakola ki ngera tuli naye ebizibu ebyo byagwayo ebyokufiirwa eyo ne tugenda mu lumbe batunda ebikajja ebyo ekitegeeza nti ebiroowo ebirimu bebaki bebananyini kati mwe mulowooza ffe tubaye tulina kukola tutya ekyamazima abaabasabako era twabasabako ne batugamba bakyasoma buli omulembe gw'oira mbu bakimpe era singa abadde bakimpe n'olwaleero luno siri mukulu mugina emyaka gyenimu mbadde neeyongerayo bagira bakyakozesa sifanansi nina emikono kati kyembuuza tolinaako wokolerako waddewa ekyokuba nti nina nziramu ekibuuzo nina ekibuuzo nti olinaako wokolera nina wenkolera naye enjagala ewange nange manye nti ngenda simba ekikolo ky'emmwanyi oba tagenda nkyakola ki manye nti ngenda simba okalitunsi oba tagenda kola ki tambula wenkolera wonna bonna asanga ebintu bya pamanenti olwaleero ndi muwala nja kugamba nti akansimbawo ekikolo ky'emmwanyi bagenda okumaliza nga bampadde ekikolo ky'emmwanyi ngenda kisengula bajja kukitwala bagenda kinaba kisenguka kati ekyamazima kiri nti nebaza mukama abaleese buli omu afuna ekikye n'olusalosalo bebaawa wali bate bafuna mizigo gyabwe bwetubagamba nti muntu weewaffe bagamba ekibanda kyaimwe tekiryayo nze nabagamba omukulu taddibwamu ekibanda kyaimwe tekiryayo ekibanja tukirina naye butaata bwe yali agaba n'emizigo yagituwa batukuumidde ekyo kimu waliwo kyeŋŋendako bw'omala okumpa ekibanja kino bw'omala okumpa poloti yange eno wali mu maaso w'abawaani nze njagala ekitagenda tuleekaanya nkya buli omu afune ekikye nga we kyamulambi nga taata bwe yakiramika mu kiwandiiko
oba kangeze muzeiko lino wafunako funako okoleki oba mama yafunako afuneka akoleki entale eziri mu nyumba ya muzeeyi zisobola okukolaki kugwawo oli ayogedde sebo oyogera twali ebintu naye mbuulira bye nalya yali akyamma kuba kiggala awulira mu kimu ebyaffe ebiriwa tabyatuwa biriwa bye tulina wati nsonga kyetulese nga ffe twabitereeza mulyoke mubikwate ate kati ogamba tubawe era ogambye nti ni buli baddiini bweli baddi tutaase ensonga zino zigenda kuggwa nkome ku saati okume ku saati abaana nabo bakwateko oba bakuweyo nesaati endala ate bampe naradisi nembagamba ensonga gyetugendamu ya myaka 25 si ya myaka 2 egikoze eki egiyise nga kitegeeza tosobola kugigwako buki bugwi naye njagala nnyo obwongo bw'omuntu ne buwulira n'omutima gwe negukola nebuwulira abantu bagamba muze nsiba abantu nebateeka mukome nesibaako wadde muntu n'oku nze nsiba dayimoni kasite kuvaako ngamalya vaayo gyetwogere era olugira nga badibuzi mumpeeko oyo ngampulira yennyini yayogera oli omulungi ajje ku nongwa gatwogere kini bwe kibaaki ni bwe kibaaki nze ndi mutereka ewange Matiyo yogedde nziramu mu Uganda kati nga bwe nziramu sina kyemanyi mwana wange nze okwazaalira era gundi Matiya gwowenyegere yali kusambya mwana wange tewali ogedde bintu ebyo ne mukazi wange mujjukira bana basanga mukazi wange nga mbataasa nga muli musiitwa ne bakomyawo ani yakuba Matiya simumanyi simumanyi mwabali bakulira olukiiko okubwa kwa Matiya mwakumanya tetwamanya bulungi n'ekiro ekyaliwo n'abamu twali twebase mwakera kumaca nga muli ati empewo kiyamukozi empewo kiyamukozi Steven amugamba ebintu byali ebi era nja kubiddamu simanyi ndowooza saano ngeri gy'oliwo bijja kukibuka mu gobozze namugamba ebintu ebi tojja kufuna y'abantu abagenda okubeera mu kibanja nga kyawulwa eyo enkoko yaabwe ofune ne kanzu y'abamuzeeyi byenamugamba ne mugamba ndi ennaku z'omwezi nga 24 January tukole ekintu ekyo kiveewo bwe nti bwe nabagamba bwe mba nnamu kyenakyusaamu oba kyenkyusizaamu nga munyamba okumpabula Mwami Collins Kafeero njagala okutwala omukisa guno okwebaza ntwebale nnyo okusomesa ggwanga tosomesa bannakayunga bokka wabula osomesa n'eggwanga nze okuva lwe najja mu ofiisi yo nalina kyemmanyiko ekitinitini naye ate nayongererako ddala Yesu